Kabakko nze neeyamye CEO wa Kombaka Construction ennyumba eyo bwetuuka okusiiga langi bampite nsiige for free. Anti Uganda ekigambo mansion mwakitta kasita mwayita ya Mickey Wine mansion kati neno mansion yakabako mansion nnyo egomba tubulira abayimbi abalina ennyumba mu kyalo Kamiliyoni alina ennyumba ku malalo ga Eke alinayo ennyumba mu kyalo Kamiliyoni alina ennyumba Kamiliyoni tebabamanyi nnyo eyo tebagenda point si yeyo mama we yangamba yagamba omwana takulidde kalanga yes Lily Wine one time said nti teyebaka mu hotel he has a house in every state ekitegedde so Kamiliyoni ne kubukojja ino bayo nenju ku bbanga lyakoze yes Kamiliyoni alina okuba alina ennyumba kubijja Eke gyakola ki gyebase Palaso Wizo yes oyina oba n'ennyumba mu kyalo Kabaka Kagambye agenda beera Mitiyana manya Gombe Kabaka yafiirwa alina n'ebifundiko ebi bisatu awo si weewokka ate naye kyegambye nti kirungi Kabaka kyalaze nti tanneerabirako waabwe wadde tannazimba ku kibuga yamanyi ddala gye yakola ki gye yava bayimbi batono nga ne Kenzo kwali alina ennyumba ewaabwe pozi tamanyi waabwe yakagula ettaka eriwerako yawadde ne manager we bannange dujja tolabikanga ate omuntu alina mugaati Kenzo talina mugaati gwagaba talina mugaati anti si kyetwogerako ekyo tetwagala onnyonnyola ebya Kenzo oli mwogezi wa Kenzo twagala kubuuza kibuuzo kimu Kenzo alina ennyumba mu kyalo ne lujjajja kutta sho bannange omwana yatya okuyita okutya Kenzo mayumba ki azimba buzimbi yakatwala ku sayiti ye wali azimba mu kyalo talina Rema talina ennyumba mu kyalo Shiba talina ennyumba mu ki tewali abayimbi bameka balina ennyumba mu kyalo okujjako Stapuwa Natto Geoffrey Rutaya ekakuuto oyo emyaka gy'aliko era ogiraba ali ayagala okwesimbawo famire esinjavu bava mu Bantake famire yes naye nkugambye nti bayimbi batono abalina ennyumba mu ki Kabaka kyakoze kintu kyakabi nnyo ku mbeera ye mu busobozi bwe ate obuteerabira gyakola ki kubanga akayumba kate kandinyumidde nnyo Namasuba ezzana ewa okitegeera naye akulaga kansooka entereze mu ki mu kyalo kati tutulira ku bantu abalina endowooza efaananako weeti oli atulira sayizi y'ennyumba ya Kabaka gy'azimbye mu kyalo n'atandika ogicomplainingako nti ntono nnyo okuba mu kyalo okujjako ng'oleese eyo nange mu kyalo siyina nju okujjako ng'oleese seki eyo ennyumba ya mu kyalo genda mu byalo by'abantu abasinga nga bafudde ensi wano yakwatibwa ennaku Eke bwe yafa ensi yakwatibwa ennaku Eke lwe yakola ki nti aw'okuteeka entaana waali wakusaawa kibira tewaliyo nnyumba mu kyalo credit nze mbadde nnyoma Kabako naye from now on ate ku kyendabye nyongedde owa Kabako ki ekitiibwa ntegedde nti alina vision tandikira ewammwe mu kyalo ojje mu kibuga nti ne music kati ne bwaba nga agudde ku level ya Rocky Giant Red Banto Viboyo simanyani abo kabakaddewa ne wano waliwo abayimbi nga yagwa ne Lenti n'amulema n'atandika ossaba naye nga omugala lekera awo ssaba kale genda mu nnyumba ye ey'omuki nga gyeri kati Kabaka talibeera ku kkubo byonna nga biwedde obanga akuzze nga akaddiye aw'okulituti ng'akola ki basudde bazimbidde muzimbire togiraba Fire Bongole Rutaya teyaleka wadde akasiisira omulambo gwe twagugjayo wali twagutwaleyo mu kyalo so ku nnyimba Kabaka gy'ayimba si yategeka lonki ezinene nnyo yes nze ndowooza Kabaka did a very very inspirational thing epaasi kyalina otutunuulira Waikibenda B2C Bruno K
mwenna mutulaga bataata simanyi mutulage ebintu mu kyalo omuyimbi olina okuba nga buli woolaga walaga amaanyi go neloza lwaki Kabaka talinze ennyumba eno neggwa n'asalawo gitulaga ku stage kwe abyo ebintu by'ensi kati covid yajja you need to trend okitegeera what you have is what you show okitegeera agiragiddewo era esanyusa ennyera Kabaka nzenze nnyini nja kukwata emitwalo aga nga we Kabaka era watuuka in fact lwaki nteekawo 5 kankole nti Kabaka wootuuka ku leve esiiga langi kita kombaka nja gukola nga gwashibale kato 5 matono ngende njisiige nga saasiize wuma ewuma saagisiize tewagirabyeko because siri nyafuta sente ebyannema nnyo kati omuntu akola ekintu ekirungi banjagala mugattireko nga mwana muki muto Kabaka nze neeyamye CEO wa Kombaka Construction ennyumba eyo bwetuuka okusiiga langi bampita ensiige for free nene abagagga ba Kabaka abali mbategedde stage ennyumba kweri bamuyambe era bagenda muyamba atajjajjala jigaziya munsi abantu baagala nnyo omuntu ajjayo kyakola ki kyali yes oluzalwa ky'abantu banjagala nadda na bisatu nadda n'ebi bisatu okuva ebweru kati olwaleero mubanja kampani nina drone tugenda ggula abantu bannyongererako everyday the country will always go with the what they will sympathize with the victim musajja amaze emyaka ebweru myaka 4 ne bigaana oyinza oseka naye abasinga waddayo bwe bagana naye mutuufu musajja oyo alina okuba nga mutuufu yagezaako okkakananga nyambye gwe n'osigala ng'oseka mulala naye ng'akoze eki kati oyinza oseka ennyumba ya Kabaka wajja kujja omugagga mugambe Kabaka nkuwadde ssente ogatteko bwe kati kweyo ng'okyaginyooma n'agatta endala bwetyo oba okyamunyooma kayinja kennyini walaba abantu ku mbaga ye tukutuma onoonye abantu ku mbaga gwe abantu bayitika ku mbaga Kabaka had a very decent good wedding negwe version yo eri kukaba kwa Kabaka ku lunaku lw'embaga okaaba ng'amagye g'okuttaka awo yasuula era ye munyonyo ne bamusibira ekikookolo amaziga gaali bangi toyinza kugamba oli komanda Kabaka nga wakomandingamu amagye awu n'asamba stage n'ebuuka ne ku lunaku lw'omukulu yakomandinga amagye nga batikka ebintu ku mmotoka tugende naye kigamba okukaaba je naawe okuba kukussizaamu ku maki ku mayinja however mutegeera kuba ndowooza ayitayo osuubira tukubanga ettono lyayimbidde nti abantu bayinza omulaga omukwano bwe gutyo ate ne kubanga abayimbi bajja mu bungi best personalities n'atuukiriza okuwasa kintu kizibu nze nnyini nkyayiga kuloola kwe kwa Nemesi embaga okuloola kizibu lujja nawe okuloola si kyangu omukolo gwa Kabaka was graced by artists basaha baaliyo Shiba Lydia Jasmine John White Pastor Bugembe John White ali awo ayagala kulinnya mu maanyi ga Brian White kati anti fe tulinze lutalo tuli baleefu John White musanganye munyonyo musanga gambe linnya lyavudde nawe mu 9 naye ate ne nannyini liri ali mu kwetegeka sirifeze oba naddawa awo enjo labira amazima sikuliva niza isima Kabaka ne mukazi we bajja kukola why buli muntu akkiriza kyali temuliimu nnugu Kabaka omuyimbi ayambala opale b'obumpi ajjamu essaati ku stage n'oli enjaga emukuba n'abeera mu bikini Kabaka n'amuwa free will to do what she exactly wants to be a shibaoliki okitegeera Kabaka mupromotinze amutuusiza ku shiba yayagala kuba shibaoliki embaga ewedde batambula mu tiimu ey'amaanyi tiimu no sleep kati obuzibu bwokka omu kuva mu tiimu no sleep with trust that is Kabaka ne mukyala we ekiyinza okutta amaka ga Kabaka omu kuva mu tiimu no sleep
naye personalities za Kabaka ne mukyala we nazo za njawulo nnyo obalaba wane ebifaananyi byolaba eby'omukyala ne Kabaka ekifaananyi kyemulaba ku stage si we bali basanze off stage anti besanga mu bbaala waliwo abawala abayaaye zinawulira interview y'omuwala nga gamba z'amaanyi Kabaka gakozesa ku stage nga pima mu bupimo mu kisenge n'entegera nti flying pan eyo kya kati eyo imagination ye ekuuma kubanga kyayagala Kabaka kirala ate amuwa emirembe ekitegeera tamukuritisaizi nga kwanze nalaba ebifaananyi ng'omuwala yali wa bbulaaka kati muki mweru naye Kabaka tali badadi okitegeera yes ebifaananyi bye mupositinze ng'ali mu simanyi buki Kabaka byongera munyumira anemuni abo togirabye beegoba mu nsiko omu n'akwata munne yes it is really natural nze saagaana muntu yeerimbalimba ali mu Afirika timanyi akutte bugawuni yeesibye ku muye akutte atandise osala obuntu omuleeti n'akambe mbu simanyi ali Miami nange njagala embaga ng'eya Kabaka tugende twekube mu nsiko oba okyali mu nsiko ensanafu ekulume obuuke tudduke byebyo byanyumidde nnyo Kabaka did exactly ekimusaanira however kye yakoze ekifu kiri kimu kyokka mbaga eyo yennyini ayisala mu bawagizi Kabaka akyalina omuwala agenda okuddawo amuzinire ku siteegi kubanga ali badde bakubyamu ekifaananyi amazina gana ga stage ekyo kugamba nga bw'owasa embaga ng'osaze mu fan base nati siye teyawasiza muyimbi anne wadde kati ono omuwala komanda aliredde okuba dansa eyekirisa Kabaka ajja mukuba empi okitegeera ate Kabaka aleme woza kubanga ono mubanda munne ono muki gakutaka munnege masasi gakuki kati senga Kabaka agenda era Kabaka wakuzinanga ne mudiya simanyi muduma dumuna gwalina ozina naye ku stage kubanga anazina naye omuwala ajja musanga mu bbaka kulani amubbe ozinye bubi nnyo ne Kabaka wegaddegadde nnyo kati ne Kabaka ate alina okyusa atakyalina tujjira mu saati alina bannyazaala ne basezaala embaga eno egenda kukyusa karakita ya Kabaka eyina nti kati kyegaali nti weesanga mu buzibu omuyimbi tomaalinga nga tonnafuuka kikajjo kikamule olina kusooka kumala byonna ng'ekikajjo ekikamule ate oluusi bwe balwawo ennyo nga bashiba Spice ate muba bangi abaana n'abasajja anti kati Spice ne Diana ne Shiba ne Lydia Jasmine nti nkugambe okuyimba kw'omukazi omunayuganda oba omuddugavu tekulinga kuyimba kwa musajja Chameleone will still sing kati will you be 43 like Bebe Cool and sing Bebe Cool alina eŋŋoma mpya za kivubuka n'empala ayambala za kiki n'emibiri n'endabika oyinza olowooza ali 30 ne kati Bebe Cool asobola okyakala ne Hendrix gw'omukazi okisobola nandujja nojja n'omwana akwenkana ntwagala ne tuli kuki nandujja dayiika okitegedde ne Bebe Cool can be in a band ne Hendrix ne binyuma so omukazi okuyimba kulina time kyova atukugamba nti you have to calculate either you give birth early or late not in the middle kumwejo emyaka 7 trust me Kabaka mwasitukidde ate yandibadde tasobola mwana anti olwedde ayina omuntu ayina ow'omukalo tebamuseera mbisi omukalo ogumanyi omukalo yene ennyama gye babugumya ne bateeka waggulu w'ekisigundi kati gwe busenga ogenda ku bbuca omusajja n'akuseera ennyama ng'oddayo ng'osalako mukalo ng'osuula mu binyeebwa kati bebo baddumuna Kabaka mwayimbireyo Masaka buli w'omukooya ng'addayo eka amanyi ddumuna akola ki gwe mukalo Kabaka onnamwagaddeko kimu teyagenza outside his circle Kabaka did exact ekimukola ki sako ze zeziriwa yagenze mu bashibaolik oyo muwala mu shibaolik si kyekyo kuva mu myaka giri era yegomba ebintu bya shiba kunama kwekuba ttatu ebifaananyi tewabiraba nywamu kayaga deriyo ki deriyo takataka maje gakuki gakutaka I was proud of Kabaka he did what is in his means okitegeera sikuwaba nogera nononya muwala ali akyandibadde rongo nnyo Kabaka ate okufunamu kanya ne yeekwata mbo
owawaka simanyi yebikkirira abakiye yafunidde ddala kalakita ye ey'omukyala gw'alina obba naye yes anti batimu no siripu era Shiba wamulaba ku mukolo ogwo tagenda ku mukolo gwo tamusasule yes malawo eddakiika aga 4 anti era Jeff ye Shiba ate Jeff ajja kinga Shiba kitegeera teyeetaaga oli ye mukama wooli branding era ne ku mukolo yamalawo eddakiika aga kuba tegwali gwasasula gwa koligi n'ayuza naye Kakko yakoledde ddala ne ane munu emuggyako n'azimba ne mansion ewaabwe mu kyalo